olwaleero nja kunyumya nti ensonga mbe bateefu ndyoka ennyanjuluza ebyange temunnenya mu byennyumya bwe mpabamu mbadde mulwadde wabula nnakomyewo amiina kaneebazeeko n'ekitaffe Katonda nti waatali oyo tewali kitwalibwa mu maaso okuggyako ye kyakoze ng'ayagala kube mu kujja olikolera n'ogula emmotoka kuba nange eyandabako nga ntaawanga yandabyeko ayinza obutammanya nkakasa mwandirabye omuyimbi wammwe okgenda ng'ebyokuyimba mbadde mbitaddemu amaanyi eyandoga ati yakimanya nti Katonda nga tannatuusa emyaka agibeerayo mu maaso abula ye yakirowooza amangu nti ky'okufa kwange ye kinaamuwa ekyanya omanya nti yali mukyala mpalanya namulemya nze ye n'akisalawo atte nze naye ddala abasajja naffe tetumanya ekikussa munno omukazi ayagalwako ebweru sigamba nti ali mu maka agafumba ne munno gotta akimanyi mukyala waatudde mulemenga okukolanga nammwe obutemu olw'okubanga omukazi mumulika babiri ye omukazi akisalawo mu ddembe n'akuleka ggwe ng'oli amusingira atuuse ekyo Mukama yateekawo nga madaala nti wenga linnyanga ggwe yasooka yatokka olunnyumira nnyo nga nduyimba nange abaaluyimba n'odduwuliriza lumpoomera nnyo nze Balutamale Eriyasaafu mutabani w'omugenzi Ssenyonjo Ronald muganda w'omugenzi John Mabirizi era eyamusikira nange ate ne mmala ne nsikira Ssenyonjo Ronald yasikira John Mabirizi kyalo abayimbi tuli bangi ngani nani kyalo ninayo abayimbi mikwano gyange ebali eyo bangi naye lwakuba tukyusa sitayiro nti buli omu alina kyayimba tulina ne jjajja wange Waddimba David naye muyimbi abayimbi kwegamba tuli bangi Kalagala yonna ejjudde bayimbi music ono abadde tannannyamba nnyo kugamba nti mufunyeemu okusinzira naye nga nayimbako okwedda ng'era tutambula mu guruupu ng'era kale tufunayo ku ssente naye ng'era si ze ziri awo nti nnyingi zikubeezeewo nnyo kwegamba sirina kye nzaga nti music mufunyeemu nnyo muloyo nina oluyimba lwange Muzeeyi Waddimba lwe yali yampandiikira nga lwe nnyimbayo n'abagamba okufunayo akadde nzije mbadigize wenkafunye naayise n'emiziki emizito omulwadde yeewulira amanya amatono mpozi yasigala atudde azinamuzina ky'oyisiyo kozesa kadde ofunire essanyu teryavunaana nyenya kugaliba amasanyu g'oku nsi mwatuga kaseera bwe kati emagombe gy'oliraga nga teri ssanyu mbasseyo abange mudigido yamanyika binamubaako enkya tereka enkalu munyenye ku nkoko n'amagumba mugakyukanye ze nkubye omuzika nywako tandika omubimba gwa leero gwakusitula bakaddiye banyenye kugaliba enjole bwe bati ge bayita mabaga sinnabanzize mbadigize musagire kuba lisinze juniya ekyanjije buzizi lwakitone kyennina ki sawanguzi ddunda bwe yayagala mbawumuliza weeragende bweru yanguwa sagala afikka kennino bba wamanya kino tuli bagenyi ku nsenera kaddako kukyaluka buli ddakiika egwe waffe kuddayo ng'era omugenyi bw'abeera gy'avudde alina kuddayo ne waba gy'akyadde tebannamwetamwa oba twajja ku bugenyi ne tugwa mu kyengera ki tulye tunywe obulamu bumpi bukoma alisiba entando bentwala ng'addayo luli agende nga yeetisse yaliwa wano essaawa bw'etuuka n'ebibyo bibeera bikomye kozesa kaccansi k'oyina okkalyamanya kino buyita obulamu bumpi nali nnyimba ku bantu nti balyeko ku zaabwe ensi nnyimpi eyo okutandika nze okuyimba nali seemanyi nti ndi muyimbi nagendanga ne maama wange wa Muzeeyi Waddimba nga muyigiriza okuyimba ng'era oluyimba olwo nga yaluyimba maama wange alina odduyimba nga naye atandika butandisi kati olunaku lumu lukya nga bategese ekivvulu e Kalagala awo nga maama agenda kuyimba bagenda owulira nange ennyimba nzimanyi omusajja omu kyava agamba omwana mumuweewo ayimbe ali myaka nga 7 nali muno omusayi nti John Mabirizi yali muyimbi ne taata anzaala musika we naye nga muyimbi era yakolerako Vision Heroes Walukagga
mu ya Lord Fred Sebatta Matendo Band. Kansituke mbaweereze nga nkyalya we ndiba nfudde muli kabire ebyo nga ngenze. Mwenna nkubya amavinga namusa abakyala n'abaami era omuyimbi wonzi ono nsonze. Nzize mbayimbire nga mbagumya nti bwe ndiba nkyassa mujja kufuna bingi gye ndi. Omanyi nalondebwa nga ntondwa n'empeebwa ekitone ne sikyekisa gye muli seetya. Kyova olaba nga nange soosa banoonyeza mboozi nga bwe mundaga amasanyu nammwe okwosaako ebirabo byange bye mumpa munda z'omutima ogunnumirirwa nange nsiimye. Nange okusiima kammwe empeera kambawe ennyimba mwe mulyeresa ebyange bingi. Ffenna nti tusabaawo Katonda kuba asiimye tusisinkana Omukama ayambye. Ani yali amanyi nti nkomawo abafudde be bangi nammwe musabye Mukama akuumye. Kansooke mbawe kukyanyosanga mu mira omukka kasita we mbiva mbitemye empangi. Abaana ameka? Ereka abaana 3. Eriko Nakalembe, Catherine, Nantumbwe, Essebuli ba John. Mulenzi omu abawala 2. Bannange twesiga oyo Katonda buli kyokozeeyo omusabe mu linnya ly'awulira. Tolowooza nga byamayembe kulagula kuba omukwano gukola nga tewali ssente. Olabayo oligozibwa nga alyandi ate atamuwayo oli ali ebyo by'oguze ejjukira. Olwo gwe nno n'okola ng'okolera oli ky'olwalako ono nakyo kyakulema okkifuna. Nze omukazi ekyo jangu gye ndi okumanya nga atansiimye nkimanya ne mumuwa ebyange. Bwe nkikola emirundi mingi egiweze kisimuvaako ne neefunirayo omundi. Oba si ekyo ne mpasa ow'omu maka ne tukola n'oyo okusinga wengula ejjembe. Baabakazi bali kimu kaabaani ne oligenda emitala ekibawula bikolwa. N'eddala ekikussa munno kiriwa abakazi bangi tewali ayawukanako bo bamu. Bw'oba tovunaana mu nze olimba avunaanamu oli omukazi atusalirawo sinze. Tolowooza nti olw'okuba nze njagala muwa mitwalo nedda eyo gy'olaga vaayo. Ekyo Mukama yakisalawo ng'atonda nti aliba wange kambe nga simuwa ssente. Bannange twesiga oyo Katonda kuba Katonda y'omu eyateekawo ensi eno. Kuba nange nali mmanyi nti ŋŋenda namusabanga okutuusa we nfunye amaanyi. Eno endongo najagala nkyali muto ne sigikyawa nakati nsuna gita nnyimba. Gwe mulimu omuganga bw'eri Katonda mbeere muyimbi mbe nga njawulirawo eri mmwe. Okuggyako ekyo ky'okoze mu nkukutu kyasinyumyako nze kuba nnyumya biraba ebweru. Okay, kale bantu bange olwo lwe luyimba lwenjagala tubeere nga tusobola okubeera nga tukwata vidiyo oluyimba lwa mugenzi John Mabirizi. Ono ye musika wa John Mabirizi gwe ntudde naye wano mulimu. Tuyiikirizeeyo vidiyo eya Twesige Katonda. Kati nkusaba gwe sobola genda ku YouTube onoonye oluyimba Twesige Katonda osooka owulirize oluyimba olwo. Onomaliriza okuyimba lwali lwa lutalo ayina gwe yali ayombagana naye naye wamaliriza ffe tukwate oluyimba olwo tuluzze mu bulamu bwaffe tukozese kiri ekigambo kye yagamba nti twesige Katonda. Kati tuyiikirize oluyimba luno tulukole vidiyo twagala tukwate oluyimba lw'omwana ono oluyimba lwa John Mabirizi tulukwate vidiyo naye ng'omwana ono omusika wa John Mabirizi mutabani wa John Mabirizi nga mwennyini yatuyimbira oluyimba luno ow'ebibiri ow'ebisatu tutoole tubeere nga tusobola okwesitula oluyimba tujje ku kyalo koko tulukolerewa tulikolere eno mu kyalo oluyimba tujjukire John Mabirizi oba oliawo n'ekitundu tubeere nga tusobola okubeera nga tukigattako omuntu akeera ng'alaba oluyimba ku mutimbagano n'alulaba ng'alulabamu ebivuga oba oli alabamu ebintu by'ewaabwe luyinza okuba nga lulina kye lugattako. Kale ekyo kwe kusaba kwange nsaba ayina ebibiri ayina ebisatu mwena abangoberera Facebook, TikTok ne YouTube tuwerekereze nze omwana wuuno muzudde asobola okubeera nga akola ki ng'oluyimba luno aluyimba. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo.